tuli mu VIP wane eringa mitwalo emeka buli lunaku wano nga tekuliko ddagala buli lunaku room yo mitwalo ngemeka milioni 4 Zimbabwe omu ku famire ya Jayden ng'ayogera munanga ate ebiri munanga ate mu ddwaliro ebikyagenda mu maaso wabula nga Jayden ye bamutadde dda munanga ate ku byuma okulaba nga embeera munange bajyongera okubeera nga nnungi wabula byengenda okubeera nga nkutuusaako bakugambye wali ne bakugamba nti nno eddwaliro lino olunaku olumu miliyoni 4 olunaku olumu muganda wange si byangu nakamu eby'omwana muzibu nga ate tikitoka Jayden ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko maaso awo kosa ate Bobi Wine munange si birungi nakamu bikaabya amaziga ate nga waliwo munanga ate n'ebiri mu kutambula byengenda okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo mwana mulenzi ono munanga ate Jayden akishwale wabaddewo munange akabanga kano konna babadde bamusondera ssente bamusabira ddala no ssente munanga ate eziweerako ddala tula ne wa Jayden abantu bagamba ssente zigenda kuvaawo ezigenda okujjanjaba omwana ssente bazisootinze dokita yennyini nanyini eddwaliro yesasudde kati wano agambye agenda mujjanjaba paka wanaatuuka okugenda ku Bonimaro tuli mu VIP wane eringa mitwalo emeka buli lunaku wano nga tekuliko ddagala buli lunaku room yo mitwalo ngemeka milioni 4 Zimbabwe kuliko milioni 4 buli lunaku milioni 4 wano Jayden wali rumo mwaso eza Uganda kati kuli ddagala ala nyamba sirwala kubamba ngenze izo baba infection wanyo sisobola wo infection abantu ku wale tulinga abali erandani Alomo chimanyi tuli India nga tetumanyi tambyo gambye onywawo habo wakojja chimbo ku saidi yemu ne mwana muzibu nga ate Jayden bamutadde dda munanga ate mu byuma okubeera nga bamuwa munanga ate treatment ndirabiriza nga bo babasawo tebali kumpimpi badde baŋŋanya amasimu naye kambabuzeeko mwasibye mutya hawaii byebyo nno munanga ate ebikyagenda mu maaso ku Jayden ndowooza munanga ate osobodde okulabako akamwenyomwenyo ke esaidi eyo katongere munanga ate omusabira wabula nga nkwongeddeyoko Bobi Wine muganda wange ayogeza abamu obwama Bobi Wine waliwo akatambi akakyagenda mu maaso munanga ate okutradinga Bobi Wine munange musajja akishwaye naye munange ndowooza abeera ne byalowoozaako ko sometime Guys, olumu mukisussa abakwata kamera mukisussa walayo omusajja abadde mu birowoozo ng'ali wala bananga abadde mu birowoozo nga yeeyogezaako yekka wala yagenza okudda bw'ati nga kamera emutunuddemu walayo mpulidde ennaku nga bw'atulowooleza ki Uganda bannange ng'alowooza ku banne be bakwata mu kkomera alowoozaamu gye bamuyisaamu atulowoozaako ffe abanaku kyokka agenza okuva engulu bw'ati nga bamutunuzaamu kamera wallayo bantu mwenedda mutumwagala tukaabya bukaabya walayiraba vidiyo eno ekwasa ennaku bantu mwenedda wabula nga n'ebitambula nga nkyali munanga ate ne Bobi Wine musajja ali popular nnyo nga bw'okiwulira munnange wabula olunaku lwe yasembayo munanga ate okubeera ku NTV mu presidential debate muganda wange waliwo sound ebadde tradinga
Mic check, 1, 2. 1, 2, check. It's a pleasure to have you. Good evening. It's a pleasure for me to be here. Good evening, viewers. Good evening, our dear moderators. Good evening, fellow candidates. All right. We also do have Honorable Nandala Mafabi. Honorable, good evening. Good evening, everybody. We look forward for a lively debate. It's a pleasure to be in your company. A round of applause. Munange eddoboozi lya Bobi Wine likyagenda mu maaso munange ate okwata abantu omubabiro okwetooloola ku mukutu ogwa TikTok. Wabula nga nebibadde byogeza abamu obwama nga baagala bambi abantu okulabako oyo yali ali mu kuyintavinga wali Bobi Wine. Jjukira nti nno baali babiri, kwaliko omwami n'omukyala. Kakati nno Queen yeeyita munange ate Queen Naroga. Morning, beautiful. How was your night? Mine was wonderful. Without you by my side. Sorry. Era nga NTV munange ate presenter naye muganda wange ssebo naye yagguddewo munange ate akawunti. Abantu babadde ku pressure nga bali munoonya nti yiyi ani oyo munange ate atambulira mu ddoboozi lino ery'omukulu munange ate Bobi Wine we baali wali munange ate ku debate ng'abantu baagala omulabako so kyaddaaki avuddeyo mwana muwala n'aliikingako ko ne bafanizi be era nga boogezako okulaba mu katambi ako. Omukulu munange ate Bobi Wine yaleetera munange ate omukyalo oyo NTV presenter okubeera nga atredingidde nnyo munange ate mu saawundi ya Bobi Wine eya my check 1 2 eside eyo. So bwe nti munange ate bwenkoze ku zi updates zino kakasa nti osubscribinga